wano ebiseera ebisinga tugamba abaana nti baako woonoonya okuweereza nga toli mukozi. Obuweereza n'obukozi byanjawulo, omukozi n'omuweereza byanjawulo. Omukozi akolera musaala, omuweereza ayongezaayo ekyo ekimuweereddwa kiwa omulala. Omukozi akolera budde, omuweereza taliiko budde aweereza kubanga kyakola ekyo kyateekwa okukola. Omukozi atunuulira ki kyatwala, omuweereza atunuulira ki kyagaba. Kati funa ekifo w'osobola okuweereza. Bwe biba bitongole, situka va wano genda mu New Vision. Lemerawo noonya avunaanyizibwa omugambe nze nzize wano nsomye amawulire ga Bukedde, nsomye amawulire ga Vision ebbanga. Ndabye TV eno, mpulidde radio eno, mukola bino ne bino ne bino, nzudde kino. Nze obukugu bwange buli wano. Njagala kuweereza, temunsasula, sagala sente zammwe. Gamba bazadde bo oba tonnava mu mikono gyabwe bakuwe transport ofune obukugu. Bw'otandika okuyiga ng'ofuna obuyigirize n'obugatta ku buyivu bwo buno, ebiseera bisinga tosobola na kutwala kiseera kiwanvu, baba bakulabye edda. Ogenda okulaba yali tafuna ssente nga bakuwaayo akasente ka mitwalo 10 transport. Ogenda okulaba balanze omulimu mu kitongole. Olw'okuba culture, values n'ennono y'ekitongole obadde obifunye, bagamba teekamu empapula zo. Environment ekumanyi, abaana bwe batyo bafunye emirimu abatendekeddwa. Kakati bw'otandika okukola, of course, ng'omuvubuka obeerako ne bye weegomba. From 23 to 29, it's an age of trial and error. Ng'omukyala okusinziira ku standards zaffe wano, omukazi bw'aweza emyaka 3 bingi ebikyuka mu bulamu bwe, obutonde bwe mu mubiri. Omwana bw'ayingira labor at 23-24, omukazi si bw'ayingira labor at 30 or 35, wabeerawo ebikyuka. Kakati no, omukyala bw'oba ofunye omukisa n'osanga omuntu alimu amagezi, kubanga ebiseera bisinga omwana wa myaka 25 tasobola kufumbirwa musajja wa myaka 25. Abakazi okujjako nga bano abantu b'omulembe guno abataagala kunoonya kumanya na kutegeera, omukazi ayina extra omusajja gy'atalina. A girl of 18 can control a man of 50. Kubanga mu butonde bwabwe bamaama naturally ekyo kibasobola okukikola. Kakati omuvubuka wa myaka 25, omuwala wa myaka 25 tomusobola mu kutegeera, mu kulowooza ne mu kudduka emisinde. 2, ng'ovudde mu kiri ekiri divine n'okomawo mu kino ekiri physical, ajja kuzaala omwana ogwo afuuke maama wo. Otandika okulabankana n'okululunkana olw'omululu kubanga olaba abaana abato ate olaba mukazi wo akugezzeeko. Okitegeera? Oba tonnafuna masomo gamala okusobola okugamba nti mukazi wange agezze, kanteekemu obudde nze mukoleko, muzze mu position mwenjagala. Obwo obugumiikiriza bujja omaze okufuna kye bayita maturity. Maturity doesn't come with age, comes with experience. Okay, what should the age difference be between a man and a woman, husband and wife? Nze ndowooza omusajja bw'oba osinga mukazi w'emyaka 5, it's okay. Naye okubeera ku big advantage, mukazi wo wali musinze emyaka 10 oba oli awo n'okwambuka. Omusajja akusinga emyaka 10-15, buli kiseera ogenda kuba muto mu maaso ge. Okujjako nga gwe mu Uganda tobaddeemu, ffe tulabyeko ku binnya ebisimiddwa nga bagenda okuziikibwayo ba 10 ba myezi. Kale okufa Katonda yakukola ki? Yakugera. Gwe funa mwami wo musabire Katonda abawe obulamu obwo Mungu bwe yamugerera bwana bamuwadde kuno otambulira. Mmwe ekirungi nti obusiraamu bukirambika bulungi, oddamu n'okola ki? Ate era neeno mu Christianity, mu bulungi, mu bulamu ne mu bulwadde, okutuusa okufa kitegeeza omuntu bw'afa isawo ekiseera ng'omuntu mulamu kya mwaka. Funa omuntu
kyova olaba ekyaki eddamu nebakola ki nebagatta. Abasajja nabo balina essaawa okuggyako abo abasajja abatamanyi ntambula ya bulamu. Emyaka 2 egy'omusajja okutuusa ku 29 gyakugezesa, emyaka 3 kutandika kukola. Ekyo kyotegeera. Kyova olaba lwaki tugamba nti owa 3 anoonye owa 22. Owa 22 ebirooto bye byokka kwambala bulungi omuwala, kukola nviiri, tannafuna bintu binene. Omwana owa 3 atandika butandisi kuzimba bulamu bwe mu Uganda wano. Afunye omuzigo gwe, agutaddemu byayagala, atandika okuba nga afuna ka security mu mulimu gwakola. Kitegeeza azimba buki bulamu. Kakati emyaka egyo okuva ku 3 paka ku 4 omusajja yeetaaga obudde bungi ng'akolerera ekyo omusingi gwateekwa okubeerako. From 30 to 40 omusajja oba tonnalaba ku bibala bya ntuuyo zo, oba ozimba misingi, okunyweza emisingi. China ewaliyo gye bayita Chinese bamboo tree. Bwesimbibwa mu ttaka, etteeka omulimi afukirira ate ng'ateekako ebigimusa, ettaka liteekwa okuba nga ligonda. Afukirira omwaka ogusooka nga tevuddeeyo, n'afukirira ogwokubiri nga tevuddeeyo, n'afukirira ogwokusatu nga tevuddeeyo, n'afukirira ogwokuna ng'ekyali mu ttaka. Ku gwokutaano guba guggwako n'ejjayo akatwe. Bw'emala okugjayo akatwe kigitwalira 6 weeks okukula 90 feet tall. Emyaka gino gye yamala mu ttaka yali ekola ki? Tosobola gukuulayo, yali eruka mirandira. Enywere era efune obusobozi obuwanirira ekintu kino okukula futi 9 mu dimansi 6, dimansi ya wiiki. Ekintu okukula mu futi 9 mu budde bwa wiiki 6 kiteekwa okubeera ne sustenance ne provision ey'amaanyi. Kakati omuvubuka okusobola okuteekerateekera obusajja bwe, kubanga tulina obulenzi, tulina obuvubuka, tulina obusajja. Omusajja myaka 45 musajja. Omuvubuka twala emyaka 3 kubanga okola omusingi gw'obusajja. Obulenzi buyigira obuvubuka, obuvubuka ne bukolerera obusajja, obusajja ne buterekera obukadde. Mpulira bagamba nti bakolerera obukadde, obukadde tebabukolerera, babuterekera. Obuvubuka bukolera obusajja, obusajja ne butegekera obukadde. Omusajja myaka 45 oyo musajja tuludde. Oyo musajja aggumidde, gwe tugamba nti kikyanaalya enkya tekikyali kizibu. Omwana agenda ssomerawa tekikyali kizibu, anaasulawa tekikyali kizibu, anaagendawa tekikyali kizibu, anaayambala ki tekikyali kizibu, ki ekinaaleeta ssente tekikyali kizibu. Eriyo abafuna obuwanguzi ku myaka 10, eriyo abafuna success ku myaka 2. Tuddayo ku kye twagambye success kye kisikwe kukola ebintu, obulamu bwo kwe kutandika okugasa abalala, kubanga obulamu bwo gye bukoma okugasa abalala obubwo gye bujja okukoma okusitulwa. Mu scriptures bawandiika nti omusukkulumu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala, the greatest among you shall be servant of all. Baali bategeeza nti oyo azudde kyali n'akiwa ensi, ensi n'eganyulwa, ensi ekomawo okumusitula. Bino nja kubyogera mu Lungereza. Buli muntu musukkulumu, that is greatness. Obusukkulumu buzaalibwa bumanye, influence. Greatness is a product of influence. Obumanye buzimbibwa okubanga oli wa mugaso, significance. Influence comes from significance. Omugaso guva mu kubanga olimu omuwendo, significance is a product of value. Omuwendo guva mu kubanga olina ky'obadde okolako ebbanga eddene, refinement. Kyokka ekyo ky'okolako kiteekwa okuba nga kiri mu bunkumu bwo. Obunkumu ye uniqueness, obunkumu.
kyovulamu kino mukiyita ekinkumu obunkumu. That is your uniqueness, that is your power. Kakati eyo yenjawulo kubala uniqueness etudde mu kirabo kyo. Gift eva eri Katondawo. The earlier you discover your gift, gy'oyanguyizibwa okuzuula ekirabo kyo n'otandika okutambula towards your purpose, bwe buwanguzi bw'omu nsi. Osobola okuba nga tonnafuna ssente naye ng'obulamu bwo bukutte ku bulamu bw'abantu abalala bungi. Ng'eriyo ebituleyo n'agamba omukazi oyo annyambye okufuuka kino, omukazi oyo mu bulamu mu maaso ga Katonda, obwo bwe buwanguzi. Naye muffe abantu tulina bye tutunulako, naddala ffe abaddugavu. Lwaki nesiba kuffe? Kubanga tuli bazungu, entegeera yaabwe endala. Ffe abaddugavu tuvugibwa bye tulaba n'amaaso gaffe, omuzungu avugibwa byalaba munda mu ye. Children mu developed worlds are taught this. Njakiriza mu Luganda. What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you. Ebikuli mu maaso n'ebikuli mu mugongo bitono nnyo ku bikuli munda. Okunoonyereza kulaga nti ng'ogasse ebyobugagga ebiri ku ttaka lya Amerika kungulu, si wansi. Kungulu tebikola 50% ebugagga obuli wansi w'ettaka lya Congo. Congo efaanana etya? Efaanana Amerika? Kitegeeza ekizibu si bintu ntegeera n'okuzuula okuyiti. Ezo ensi zaazuula okuyitibwa kwazo. Kyovula ffe abaddugavu tugenda kugoberera Eva. Oba omwana wa wano akanika iPhone aba atandika okuyiga eno etandikirwako ng'omuzungu aleeta software omulala.